Kwanza kutukusanya wale wanategemea tuliwa tutegemea sawa neno Amazon ndio msiti. Wanaenda kama msiti. Ndio wamvaa miekifo. Ui, kama hivi jana. Bisibunga byagudde bakomye wali ng'abaana ogamba abaana kine tuvaayo kati tusaba kusuuka si byangu balya balesonga kati mutegera nakutegeera Just imagine. Please. Wabazawaka muri badingo nenga ali mudwaniro tokata ikalika patient badni nedda temukiriza wewe atwabitata asitaye tata tukusabira banange ngawulidde nengamba kiki kino kati wulira otya naye okubalira mutaddeko okugundi olyaku kayambayayira katonda nabadde awo nakiwulira nengamba wakati ngenda kulyako gundi eno okukwata bifaananyi tweyongera okuba nga tukuwa updates eziva mu ddwaliro eri abaganda baffe abafunye accidenti era nga amawulire malungi nti abantu beeyongedde okuba nga babakyekingako. Kino kituuzzamu essuubi okusinga olunaku olw'eggulo embeera zaabadde za bunkenke nga owulira mu butuufu abaana balajjana naye nga ne ambulensi ekyabuze essaawa ya kakati. Mukama mulungi nti abantu beeyongedde okuba nga ate babakyekingako era nga batusuubiza nti bagenda baterera. Eyo nga tuvuddeyo ate ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bwasibiridde Abannayuganda naddala Abanyankole n'abagamba nti munnange temulowooza nti Abanyankole mulina omusango, nedda. Omuntu eyazza omusango gwe tumanyi
ali omu ye Museveni. Uganda empya baganda baffe abanyankulu baba mu Western Uganda tebavunaanyizibwa ku bikolobero bya Museveni byakoze. Museveni ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu era n'omuntu yenna yena ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu. Community zino okuhiiringa ne zikwatagana ku abo bannayuganda era basaana okuweerezebwa nga bannayuganda. Singa tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo, omwana abuuzizza ekibuuzo nti Sammy the Mighty Family akolera ani omutuufu, nti bannange tuwagala mmanya akolera ani. Naye mmwe Sammy the Mighty Family akolera ani omutuufu? Sammy the Mighty Family yakutte ssente nga mubadde muzimusondereza akapiira mujjukire nti alina ekirwadde omusulo guyita mu kapiira ne gujjeene era atambula n'ekisawo ky'omusulo mu nsawo. Sammy sente mubadde mumusondera zonna bwe yazikutte n'azitwala ku kitebe kya Nuupu zigenda kujambako mu kampeyini. Mujjukire Nuupu era ssente zali mu kukuŋŋaanya mu babaka baayo n'abawagizi baayo okubayambako mu nteekateeka za kampeyini. Sammy the Mighty Family teyalutumidde mwana yakutte ekitende ky'ebbwa kyonna wavu n'akitwala akiteeka mu ka safe box. Sammy okolera ani? N'agenda n'ew'omukulembeze era naye n'amuwayo ku bujjanjabi n'amuga agenda otandikirawo yamuwaddeyo ko obujjanjabi. So Sammy the Mighty Family ekituufu okolera ani? Abanne kati liri pazo awulira obusungu liri pazo kyokka n'ogenda n'okubeera ne Bebekulu omulanga. Sammy the Mighty Family banda oba okolera ani? Oli ku Lugambo Nation. Nange nona amugambyeko n'agamba nti yabange tosobola kusavinga ba masters babiri, olina okuba olina omu gw'osavinga. Era naye yeebuuza Sammy abalaka ki? Naye ebigambo bino njagala mbigambe muganda wange Sammy the Mighty Family obuwulizi bulungi na buli yenna alowooza nga bwe olowooza. Ekisooka kya byonna bulaza tosobola kuvuga ndogoyi bbiri nga zitudde ku sayidi za njawulo. Ekyo kisobola kuhappeningawo okujja nga ziba zirina okukwabuluzaamu eno ekuzza eno n'eringa ekuzza eri. Kitegeeza nti obuzibu buba bubwo ggwe omuvuzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri kibadde kirungi nnyo NUP okwesonyiwa ebbanga lyonna lyekwesonyiye n'ogezaako buli wamu wonna wobadde osuubira nti wosobola okufuna obuyambi, wobadde osuubira nti abaliyo bali bulungi okusinga abali mu NUP. N'ogezaako n'olaba buli wamu paka at the extent n'okutuuka okuwandiikira Yoweri Kaguta Museveni ebbaluwa ng'omusaba obuyambi. Ekyo kibadde kirungi bw'oba otegeera suubira nti olina ekyokuyiga ky'ofunyeemu. Kategeddaako ekyokusatu mu nsi muno obeerangako ne sayidi, obeerangako n'abantu b'oyita ababo ng'era nabo bakukkiririzamu nti oli waabwe. Ebbanga ly'olimala nga tolina sayidi gy'oyimiriddeko nga sayidi ziri bbiri era gwe agenda okufuna obuzibu. Ziri sayidi si zigenda okufuna obuzibu, gwe gw'ofuna obuzibu. Buli lw'olimira wakati w'abantu ababiri abakasuka amayinja n'otasalawo kudda eri gye bagakasuka oba kuyimirira n'awali abakasuka n'osalawo obeere mu makkati, gwe ogenda okufuna obuzibu nti buli akasuka ejjinja lijja kukuba gwe ayimiridde mu makkati gaabwe. Ekyo kye kikubonyaabonya, teri kirala, butaba na sayidi. Ebyo si bisatu. Ekyokuna makanika bw'akanika emmotoka ennyingi kitegeeza aba alina experience mu mulimu gw'okukanika, naye emmotoka ekanikiddwa bamakanika abangi ebeera scrap. Kati Sammy sooka obale n'okanikira bweba mmotoka ne bagikanikirako mu NUP, ne bagikanikirako ewa Bebekulu, ne bagikanikirako ewa Museveni, ne bagikanikirako ewa David Talo, ne bagikanikirako ewa Balamu, ne bagikanikirako ewa abaffe. Naye mmwe Sammy the Mighty Family akolera ani omutuufu? Sammy the Mighty Family yakutte ssente nga mubadde muzimusondereza akapiira mujjukire nti alina ekirwadde omusulo guyita mu kapiira ne gujjeene era atambula n'ekisawo ky'omusulo mu nsawo. Sammy sente mubadde mumusondera zonna bwe yazikutte n'azitwala ku kitebe kya Nuupu zigenda kujambako mu kampeyini. Mujjukire Nuupu era ssente zali mu kukuŋŋaanya mu babaka baayo n'abawagizi baayo okubayambako mu nteekateeka za kampeyini. Sammy the Mighty Family teyalutumidde mwana
yakuta kitende kyebbo kyondawavu n'akitwala akiteeka mu ka safe box. Sami okoleraani n'agenda newomukulembeze era naye n'amuwayo ku bujjanjabi namuga agenda otandikirawo yamuwaddeyoko obujjanjabi. So Sami the Mighty Family ekituufu okoleraani abane kati liripaza awulira obusungu liripazo kyokka n'ogenda n'okubeera ne bebekulu omulanga Sami the Mighty Family oba okoleraani oli ku Lugambo Nation yonna gy'opaalidde yonna gy'ozungidde ofunyeyo ki tewali kiseera nti weeswaza weemalako mirembe weefuula atalina makulu weefuula atategeera. Weetereze musajja gwe wallahi weetereze otherwise wallahi okyabonaabona. Mazima bamugambyeko nti munnange weetereze jjukira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Nakulegwe yamugambye n'amugamba nti nedda tojja kutambulira mu bulamu obwo olina okwetereza ate oli eno oyogedde kino kiri nti tebijja kukola soka tusuubire nti oba oliyawo ajja kwetereza naye nga muganda wange byo si birungi nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo jjukira olunaku lw'eggulo mwana muwala Baby Gloria yayanjudde omwagalwa we Jonas naye munnange onaawanye embaga eyo omukolo ogwo n'agamba nti akaana kanyumye ndidi kanyumye. Onyumidde nnyo Baby Gloria, you've been totally smart. Onyumidde nnyo. Make up oyo ekana ebisigadde byonna onyumidde nnyo. Ekidaala kye mwataddewo kibadde ky'abantu bagere. Abamu banva mu kyaki. Abalala bava ku sayidi ya maama na taata. Mwayisa abantu batono nnyo. Olwa bajeti yammwe gye mwabadde naye entono y'emiliyoni 6. Simwasobodde okusonda ate nga zino zennyini zavuddewo omuvubuka kuba Buganda eba kinyonzi. Baganda ba John abasinga bakinyonzi. Omusajja oyo amulekere yakulira bakinyonzi ku Nkuluma Road awo ze mujjukira ino abadde agoberedde Juma yakulira naye alina saaluni musajja kulazi massage bagira simanyi muze bashevinga abakazi simanyi bikoze bitya oyo awerekedde John ambadde ku busegero wa kakubo ya bwali mubanya alina saaluni. Yes abasigadde babadde bakomansi John group ye tebaddemu bantu bali serious. He comes from background bambi eriawo like my background ava mu bantu nga tewaliwo omuntu munene kubaddeko abakomazi abantu ba bulijjo banina saaluuni abakyala abakola mu biduuka tekubaddeko omuntu nti Jona awerekeddwa abakaguji. Speaking of Jona era Kasedero takasaze nga we yali musajja ono bulijjo muyaayi Kasedero kano ngamba kano kaasala takasaze bulungi nga bulijjo waakasala akakomadde bulungi nnyo ng'ategedde omukolo gwagendako gwolina omuweesa ekitiibwa. Era Kasedero kabadde katono nnyo buno bwakola buno obulevu bwa Spartacus n'abeera ng'eyanyereka bubadde butono nnyo era agenza ali smart lwakuba bw'aseka asekereza nnyo ekibuno ky'abasheshe kiddugavu oba lyannyo amatugunda sitegeera saagala nnyo Juno obeere ng'okwera mu vidiyo nnyo bwe bakuzuuminga nga wesimanyire evira olimu akayulika naye nga ekibuno kyo kyo nkyagala nnyo ky'abasheshe kiddugavu ekyakakulira ku matugunda kati ng'egye mubadde abalokola ate ebyokunywa mpulidde bakomplaininga kuba muli balokole tewabadde wadde champagne oba bbiya ebintu by'okwanjula mubimanyi obaddeyo enkenene ensaali juisi yole jasi simanyi minute bread simanyi minute please babita batejo kwa tewabaddewo de ka champagne tewabaddewo kandi konna makambo ga kirokole ebadde enkenene etambudde wa Baby Gloria gwe yazina ekiyegeyege simanyi nnyo mwanyo genda kunywa zitasika zibbereya uwe kyekyo ndidi omwana muwala yanyumye mpozi n'ekintu ekirala kyendabyeko kyebadde bakomplaininga nti maama yabaddewo ate munnange yabadde talina kubaawo maama yatubuulirirawo n'abagamba ye mukyala mulokole ajja kubaawo
ku nkolo gwa muwala we era yabaddewo mu nnyumba so aba complaining ekyo si kipya maama yakyogera dda n'agamba ye ajja kubaawo tajja kuba agendera ku ebyo ebyedda nti kati guno mulembe mulala nnyo so bwebityo ebyatambudde ate nga tukyagenda mu maaso era nga tunuulira nanga amawulire ag'enjawulo ye mwana muwala Jojo ono yeetaggwa buli kaseera abaako nakagamba ayina engeri gy'ayogereddemu Abannayuganda nti munnange mukyali beebafu nnyo mulowooza lwaki ayina ensonga ze ndowooza zize wendaba ebigambo ebiriko si Luzungu si Luganda nigamba ebigambo ki nti nnimi zaabwe and you just there people come and just take over amuli omutunda butunduzi ani abaguza amayumba who's allowing these people to own these things mulina ofuuka abasosoze okuuma ensi yammwe bw'omutaagikuume mugamba nti mumulika bagenda bawambako ensi yammwe nga mutunula abantu ne mutunulira abantu ne bajja ne bawamba abo abantu abo teba integratinga nze abagwira sibafaako as long as omugwira ali ready ajje naffe atuwaseeko omusayi tugutabike ne bujja tebu integratinga obwolaba tebwagala ojja kulaba ngabo tebagenda abasajja tebagenda bawala banda Uganda n'obwo obugundi obwo obuwala bwabwe tebajja kwagala abasajja kati boba tebagenda twagala mukolaki because that's the only way we can live together we have to intermarry tulina okuyingira zi famire zaabwe bw'omutuganda okuyiga famire mwe mudde wammwe kyekintu kyekimu n'abayindi kye bakola abayindi babadde mu Uganda myaka bayindi bameka balina abakyala banna Uganda bameka n'abalenzi bennyini batuuka okuwasa nabo baagala bantu baabwe nabo baagala bantu baabwe naye mubiraba temubiraba babadde mu nsi zaffe emyaka singa Uganda ejjudde omukyotala w'omuyindi naye tebatuwasa tebatwagala batwenyinyala baba twenyera bakola ki ne mugenda mu nze kyobula nze nsosola nze Omunnayuganda takola business ne waba nseera sijagula ku muyindi nze nsosola because I know bw'ojja n'owagira Jojo sente yange ekomawo nituligenda abayindi ne kirabu zammwe tebaziyingira bo bacakalirawa ne kirabu zammwe tebaziyingira bw'okola kirabu nti okoze ekiduula era Bannayuganda bano bagenda okijjamu otunula booti temulimu buyindi naye nga abayindi mu Kampala mwe bali abachina mwe bali ne batusosola ne mubasosole business zaabwe because you guys don't learn singa na mubasosola ne muganda ogenda mu business zaabwe ne zibatulira ne zibanyiga nyola business ya Uganda muno nojitako genda ogule ku y'omuchina sente y'omuchina tedda mu community because this is how we are robbing ourselves sente y'omugwira tedda mu community nti bw'ogaana okugula oba ku Jojo n'ogula ku muyindi webbye wekka kubanga ze Jojo bwezikola sente zigenda kukomawo ngenda kuwaako kugundi omuyimbi alina wano tugaba sente ku TikTok netuwa Bannayuganda bannaffe nyinayo event n'omuwa nyina gundi n'omuwa Jojo ninayo okwanjula Jojo school fees naye osobola ogendewo omuyindi ng'obadde ne wano ku Bungereza so ogendewo omuyindi nga omuyindi n'omuwa kale muwagira nnyo obatunulamu ensonga yina eggumba era bya complaininga ndowooza nawe wotunulamu n'obigattagatta olabira ddala nga mukazi wattu oba oliawo mutuufu agambye nti mwe mwabaki era nno twawuliddeko mbu waliwo endagaano eyasayiningibwa mbu nti waliwo abantu abagwira be bagenda okuleeta mu ggwanga Uganda bonna be bajja eri mbu bajja kujja waneeno mu ggwanga Uganda era mbu kyamaze edda okubanga kikola kikkirizibwa mbu basayininga endagaano oba ne Trump mbu bagenda kubanga babaleeta eno mu ggwanga Uganda bali bajja eri badipootinga okuva eri bagenda kubanga babaleeta mu ggwanga Uganda gwali oyinza okwebuuza kikwafectingirawa oba tufuniramuwa ebibuuzo biri awo bingi naye nga ansa ntini ndowooza ebimu ku ebyo byebyo byowulidde mwana muwala Jojo ng'ayogera era agambye nti ye Omunnayuganda bwewagira Munnayuganda munno oba omanye nti ki amagoba gadda waka naye ate we tunaaleka abagwira ne baba nga ate ogaana okuwagira Omunnayuganda munno ate n'ogamba ngenda wa muyindi omuyindi yataseera omuyindi yatakola ki ate nga munnange Munnayuganda gw'obuuka oluusi yagenda India n'asuubula ebintu si byangu era nawulirako wali juzi waneeno nga waliwo n'omusuubuzi yali akomplaininga ku bintu byebimu ebyo ng'asanze omuyindi atembeeya ebintu bye balinnya ennyonyi ne bagenda India ne babisuubula ne baleeta ate omuyindi yali abitembeeya waneeno mu ggwanga Uganda ng'abitembeeza ku bbeeyi eri
gye babisuubulirako eri kyagamba nti kati feero tuba tufuniramu wa otaddemu ssente gwapangisa bakusaza emisolo otaddemu ssente za transport wetaddemu ki ate oliye n'abireeta najja waneno n'atandika obitembeera ku bbeeyi eri gye batundirako eri ewaabwe. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.